kakati ngava ku kisaawe Baghdad ku kisaawe Baghdad kakati mu mbeera eyo drone tuyinza kiyita ki bulina kubanga bunyonyi obutono obuvugibwa nga busobola okwevuga bwokka. Obunyonyi obwo ne bujja ne bukuba emmotoka. In fact bwolaba footage eraga nti bwasooka kuba mmotoka yali maaso ku luseregende lw'ebidduka ebyo. Kyembadde sibabuulidde nti ono Qasim Sulaiman mu mmotoka mu kumwaniriza ku kisaawe ekiri eky'e Baghdad yayanirizibwa omusajja Mandis owa akulembera ekibiina ekyabajambula abasinga okutigomya ennyo be bayita bakataibu Hezbollah era naye yafa naye. Kakati bwe bakuba emmotoka ezo zonna mulimu n'abantu abaali badduseemu abamu footage ekulaga ne bu drone ne bugenda ne bubakuba nabo ebbali gye baali okukakkana nga afudde. Kakati mu mbeera eno kino ekigambo ne kitabula nnyo Iran. Abamerika nga bagamba nti abantu betusse mubaddemu abantu babiri tubadde tubeetaaga nnyo, omukulembeze wa Kataibu Hezbollah ne Qasim Sulaiman. Tera Qasim Sulaiman mbu Abamerika nga bagamba nti ekyali kimututte ne mu Iraq kwali okubaako olukwe olw'amaanyi nnyo lwe bategeka okulumba eggwanga eri Amerika. Kakati okufa kwa Qasim Sulaiman neefuuka ensonga eyakola ki eyasaasaanira ennyo amawanga g'Abawarabu ate n'amawanga ga Bulaaya. Ab'eggye eri Amerika nga kigambibwa nti baafuna kye bayita express permission, obuyinza obwamangu bwabaweebwa pulezidenti wa Amerika Donald Trump. Era Trump yalabikako ng'agamba nti ekyo nakyo kiwedde. Tunoonyeza omusajja oyo kubanga bagamba nti ono omusajja ne ku mulembe gwa Clinton ndowooza emabega eri nti baayagalako ku mulembe gwa George Bush Jr. tibayagalako okumutta nga bwe banoonya Osama bin Laden. Naye tinebagamba Bush abo ne bagamba naye ndoza tumuleka oyo. Kakati bwe batyo ne ku mulembe gwa Barack Obama ne bamuleka okutuusa ku mulundi guno bwe bamusse. Kati nga Amerika bagamba tinaye okuttibwa kwe kulina eddaala ddene lye kwakoze mbu kubanga ebibiina ebimu nga bwolaba Hezbollah nti abadde abiyamba nnyo nga biripootinga butereevu ku ye n'esente ezibiyimirizaawo butereevu nga ziva mu ggwanga lya Iran era nga ziyitira ku Qasim Sulaiman. Era bagamba nti ye yasobozesa abajambula okutwala entyaji gavumenti y'e Yemen ne bagigoba mu kibuga n'egendera mulira mu kyalo. Yoyo Qasim Sulaiman. Kati bagamba nti ebibiina by'abajambula eby'omutawaana ennyo yabadde abinamu omukono ate ne eggwanga lya Syria Assad singa yagenda naye emyaka 10 olutalo lukyalemedde Amerika mu wakati awo nga Iran era nga Qasim Sulaiman yakulembeddemu okulaba nti bayambako Assad n'okutuusa olunaku olwaleero nga tavuddeeko. Kati bagamba nti omutwe gwe gubadde gwokya nga gwesera ng'abantu bagendayo ne bamwebuuzaako. Kakati mu ngeri eno ono ng'ali mu kibiina mu ggye lye bayita Islamic Revolutionary Guards. Owulira Islamic Revolutionary Guards ate nga okuva mu 1998 okutuusa lwafudde mu mwaka guno nga akulembera ekitabi lyakyo lye bayita Quds Force. Kati nga ekitongole kino kye bayita Quds Force kye kikola kirina obuvunaanyizibwa bo bakiyita extraterritorial military. Kati kye kiri kye tubale twogera negenda nerigenda ebweru mu nsi zonna eziriraanyeewo n'okukola ze bayita clandestine operations. Kwegamba ebiwendo biridde kabusa. Kakati ebiwendo ebifaanana bwe bityo era ng'ono amagye gano yagayingira mu myaka gya 1979 eyo najja n'akola. Qasim Sulaiman nga tanafa ku bimu ku byasinga okwenyumirizaamu mu njogera ye lwe lutalo lwe yalumba
nga Saddam Hussein akyaliko ng'omukulembeze wa Iraq ne balumba aba Iraq ne bakuba aba Iraq ne babajja ku nsalo yaabwe ebaawula ne Iran ne babayingiza Iraq okumala kilomita nga 10 nga bayingidde mu Iraq. Aba Iraq Saddam Hussein olwalaba ng'embeera muyitiriddeko okusindika ekibinja ekirala kijje kizingize Qasim Soleimani n'amajjeege agali gayingidde mu Iraq babakubireyo. Naye olw'okuba nti abadde mukugu yakuba aba Iraq okubajja mu baali babazingiza ate n'abayingiza mu Iran bona n'abattirayo. Kakati ono ye musajja kubanga Abamerika bo emyaka egiyise kubanga mugondi mu Iran waliwo betuyinza okuyita ba hardliners bwe batyo nti kwegamba bo babadde bamuyita selfless hero omuzira kwegamba oba ekikaki naye nga bagamba kubanga America yali yamulangirira dda okubeera lumira mwoyo terrorist kati ne bagamba nti nedda era okutuusa we yafiiridde ng'ennaku z'omwezi 3 January w'omwaka guno e Baghdad. Kakati ono olwo okuttibwa kwe ne kulyoka kuvaako ebintu ebirala byonna abadde ayogerwako ebintu ebirala bingi kubanga mu March 2007 ono Soleiman yateekebwa ku lukalala lw'abantu ab'omu ggwanga erya America ab'omu ggwanga erya Iran nga akakiiko akakuuma ddembe ak'ekibiina ky'amawanga amagatte n'abalala ng'ono ne bamwetaaga era mu mwaka gwa 2011 Maayi nga 18 America wamu negamba nti ono ne President Bashar al-Assad ow'eggwanga erya Syria gwe tubadde twogerako nti bano beebeetabira ddala mu nsonga ezikwatagana n'okuyamba eggwanga lino okutigomya. Kati no Qasim Soleiman n'attibwa era bwe yattibwa ebyaddirira bye byabaddewo ng'ava ku kisaawe ekyennyonyi ekya Baghdad International Airport agende mu kifo we yabadde asuubirwa okutwalibwa. Kakati bali ng'abalala nga babuuza nti bw'abanga yali mugenyi wa gundi wani bw'abanga yali mugenyi wa Katikkiro wa Iraq lwaki si ye yamwaniriza ate n'amusindikira omu ku bakulembeze b'ebibiina by'abajambula. Kati ekitegeeza nti nako wayinza okuba waaliwo nti wayinza okuba nga waaliwo amagezi mu kino. Kakati biba bikyaliwo ebityo kubanga story eno nnene tugiyise mu bufunze naye biba bikyaliwo ebityo ate ne wabalukawo ndoza wayiseewo oba bbanga ki ennaku nga 2 oba in fact oli gwe yattibwa naye Abu Mahdi al-Muhandis yoyo wa gundi yaba Hezbollah. Kakati ate Iran nayo nesitula emizinga gimutasubwa negenda erumba enfo z'Abamerika 2 nekubako byekubye naye oluvannyuma amawulire ne gafunika nga gagamba nti tebalina kyamaanyi kye baakoze abantu tebaafudde. Pulezidenti wa America Donald Trump era n'agamba nti bw'anaaba akyali pulezidenti wa America tajja kuweera. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. Ekiwandiiko ekyafulumiziddwa Pentagon ekitebe okuduumirirwa amagye ga America kyo kigamba nti ono bamulanga n'obulumbaganyi. Bagamba nti obulumbaganyi obw'amaanyi bwabadde akasembayo okutegeka kwa America bwe bwaliwo December nga 27 ku military base mu ggwanga erya Iraq. Kakati mumale mufiiremu contractor mu America era nga bano bagamba nti General Soleimani ono yattiddwa n'omukulembeze wa Kataibu Hezbollah Abu Mahdi
Al Mahandis nti ono abadde alina n'obulumbaganyi obulala bw'abadde ategeka obw'amaanyi bwe babadde beeraliikiridde nti ayinza okubakola ekigenyi kwe kusalawo okumutta mu ngeri eyo. Bwe bityo naye ate mu mbeera y'emu ate n'ebyennyonyi bwe byajjira. Kakati awo ne wajjawo ate ekirala nti ku kisaawe ekiyitibwa Imam Khamenei International Airport okumpi n'ekibuga Tehran, ennyonyi eya Ukrainian International Airlines eva mu Ukraine yabadde eyimiriddeko ku kisaawe ekyo nga yeeyongerayo ku kisaawe ekirala ekiyitibwa Kyiv, naye ng'abasaabaze bangi ku bagirimu. Ennyonyi eno yabadde Boeing 737-800. Abasaabaze 176 bonna ng'ogasseeko n'abakolamu bebayita crew bonna tewali yawonye. Ennyonyi eno kigambibwa nti mu ddakiika nga 2 ezaasoose nga kijesitula okuva ku kisaawe kino n'egenda n'egwa. Kaakati amawulire agazzeeko awo nga matankane, nga kigambibwa ti ennyonyi eno erabika yafunyeemu obuzibu. Waliwo n'abaatuka okugamba nti yali avuga ennyonyi eno yali asabye awete addeyo kubanga yali emaze okutuuka mu fuuti 80 mu bbanga. Yali asabye awete addeyo naye nti ne kitasoboka. Kati abantu abalala baali okumpi n'ekifo ennyonyi eno we yagwa kubanga yali egenze kilomita nga 10 mu kye bayita airport zone. Kaakati nti ennyonyi eno kyeyava bagiraba abamu mbu ng'erabika ng'emu kuyinginizaayo ezikutta omuliro. Kaakati nti oluvannyuma ennyonyi eno n'egwa. Mangu ddala abadduukirize ne batuukawo ne batasanga waawonye. Bajjeeyo, Iran yagambye nti yajjeeyo obusanduuko obwo omubeera amaloboozi n'ebigambo ebyogeddwa abantu okuzuula ebisembyeyo nga tebannafuna buzibu bibadde bitya, nti baabufunye era nga basobola okuretrievinga okuggyamu amaloboozi ago n'okulaba kiki ddala ekiri mu nnyonyi eno kyavuddewa. Amangu ago yo Ukraine negamba nti ennyonyi eno baakubye enkube aba Iran ne bisooka bibeeraawo Friday yonna. America nayo ne yeesobolayo negamba nti Iran ekkirize ennyonyi eno yagikubye bukubi mu butanwa, teyabadde tekuba America yadde erowooza nti eyinza okuba nga ekuba nnyonyi ya mulabe naye negikuba mu butanwa. Ne Bungereza nayo nejja, ne Katikkiro w'eggwanga erya Canada naye najja. The news will undoubtedly come as a further shock to the families who are already grieving in the face of this unspeakable tragedy. We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence. The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile. This may well have been unintentional. This new information reinforces the need for a thorough investigation into this matter. Kakati no bwe bityo bwe byabadde bugenza okukyala ero ng'abantu beekalakaasiza wabadde universities 2 mu kibuga Tehran nga mulimu abayizi n'abantu abalala nga bagamba nti lwaki aba gavumenti yaffe boogera ebyamatankane ne beegaana ebyennyonyi ate ne bamala ne bakkiriza nti twagikubye. Kakati eyo yembeera Ronald Bukenya wa Channel 44 waliwo n'ekibuzo ky'abadde ambuuza. Ronald Kansana Tubiru Baga 2 abadde ambuuza mbu ku Osama bin Laden ne Qasim Suleiman ani abadde asinga obukambwe? Obukambwe bulabikira mu mission okusinga. Mission ki? Kubanga ye yasobola okukola n'oli. Kakati mission za gundi zibadde ziyinza okuba nga Osama bin Laden wadde ye yafa myaka giri egyayita naye zizaate zaali deedire nnyo nti bw'otunulira gamba ng'eno gye yasembayo okukola ey'amaanyi ku America mu September 21 gye bayita September 11th attacks bwe yakuba ebizimbe kiri ekya Twin Towers World Trade Center ne balumbako ne Pentagoni ekifo okuduumirirwa amagye ga America. Eyo sebo yali gundi nnene nnyo